Nze sagambye nti nsaba mmotoka. N'abagambye nti we bambikira Tamale ku ssaawa 7 I was stuck. Ensonga za mirundi ze sooza nti mwabaddemu obutwa. Naye engeri gy'abadde tawummuza kibumba. Mirundi abadde tayagalira ddala kintu kye bayita mmere. Tuli mukungu bagira muzeyi Tamale mirundi. Nze we bamumbikira yasooka okunzija mu mutwe gwange. Mwami Muyanga kubanga ffe abamu ababali kumpi twalaba engeri gye mwali close. So nga tetunnatandika kunyumya ku bulamu bwe waliwo bye nalabye yesterday nga bagamba nga waliwo ng'oli mu nnaku nga bw'omanyi ng'ofiiriddwe omuntu wo. Naye nga bagamba mbu olina by'oyagala oyayogeredde ku ky'emmotoka. Abantu bagamba nti mwami Muyanga atayagala mmotoka hamu nampa ssente mb'okabya bya bigagga byokka. Simusaze nabadde wakeerayo mama sirina mmotoka n'ekiro nyangadde ogendeyo nga sirina mmotoka mukwano mirundi mukwano mirundi siriguma mirundi yantwala mu bagagga mirundi yantwala ewa hamu mirundi nagamba hamu Muyanga isi yamukuba muyambe muwe kapita atandika obulamu hamu nampa miliyoni 10 nagamba Muyanga genda nabe ekikukola mirundi nga yagaliza mirundi andeze nange ebyo mazima temwayambye Tamale kubanga Tamale abadde ayagala nnyo omulimu gwaffe ogw'amawulire era ng'agulwanirira nnyo era ng'ayomba nnyo buli lwalaba ekintu ekikoleddwa amawulire kiri anesco ng'ayomba so ekintu bannamawulire kye bakoze agamba Katonda tekyabadde kirungi. Nze sagambyeko nti nsaba mmotoka. N'abagambye nti we bambikira Tamale ku ssaawa 7 I was stuck. Tewali boda, tewali taxi, tewali piki, tewali mmotoka. Nti mbakuba na mmotoka mu kiseera ekyawo. Nali nfuka ngende straight nga tewali. Olina ayogera birala mbawulira biwulidde bye bagamba. Nze nja kupangisibwanga kukaabira abantu buli ayagala abakaabi apangisenga ayagala okukaaba n'abasajja abakulu nga bempulidde ku Top TV bakamagu nga boogera ne BBS telefayina mbawulidde ku makya nga bali mukunze mbwawo ng'akaaba ng'awo akaaba awo ng'akankana omulaba awo ng'atuuka yabadde ayina byabala yabadde ayina byasaba respect gye mbadde ne BBS Mengo gye nakola leero lwenjiye my respect for them went today. You cannot make a temba out of omuntu anyway. Lwaki abannamawulire tufuuse unprofessional I think si bannamawulire omulimu guno kati tekuli madinisa tekuli miryango buli omu aguyingiramu so buli omu afuuse munnamawulire. Unfortunately UCC n'ebitongole ebirala bigonvu nnyo tebiyinza tusunsulamu kugamba nti wabeerewoko minimum standards nti omuntu ayita munnamawulire anaakola ng'abeere bw'ati naye era nabo basaasira toyinza kuggala channel kati abali ku channel buli alina kamera n'essimu aba afuuse munnamawulire asoloza content. So nabiwulidde nga si birungi nze mirundi abadde mukwano gwange. I think my breakdown was because omuntu gwalese ekiro nga muwogera so olunaku lwafa mwayogedde ekiro twasiiba ffenna bwenvaawo tutuuse mu tawuni olina alwenaga nti bannaye omulwadde gwe mulese akyuse mu ddakiika 3 nti omulwadde gwe mulese wuno bamutwala muki mu ICU oluvannyuma lw'essaawa ntono nti omulwadde gwe mulese akutuse. Bw'obanga obadde gwe nga kati wakawukana nawe mu interview naga nti omusajja obadde gwe interviewinga akutuse okuggyako nga watondebwa ng'oli nsolo ng'olina mutima gwa nsolo you cannot fail to break down and I think to me crying is not an action. Crying is an emotional reaction. People react differently. Others scream, others faint. It was, I don't know. It was not very, very good. Naye, I regret nothing.
I can tell you. I regret nothing because Mirundi was my friend, a true friend, a true brother. Yankolera ebintu bingi. Okugamba abantu nti yakutwala ewa kyabanyirizaawo. Kyabaddenga abantu abamu tebaagaliza. Oba okitegedde? Hamu siina bwe muyita. Naye Hamu abadde mutabani wa Mirundi. Era nga Mirundi waba n'ekizibu agende waani? Ewa Hamu. Abadde tantwalayo buli lunaku. Naye yantwalayo olunaku olwo. Muntu munnakututte wajja. N'agamba mutabani we nti njagala onnyambire mutabani wange ono. Omusajja n'akwata ssente za Uganda nga bozimanye miliyoni 10 n'azikuwa. Tosobola kumwerabira. Ekintu ky'Abannayuganda beerabira mangu. Yantwa so sagambye nti nadde ngamba Hamu nti mpa ssente kubanga already yampadda. Naye nadde ezukira ekikolwa kye yakola okuntwalayo naga nti nyambira ono. Kitegeeza nti omuntu akwagala nnyo nti ye tasobola kukuyamba naye anoonyeza yakuyamba akole ki kati so abantu bagenda tulemesa okuyamba bala because the way people are dramatizing this one you cannot dramatize that it is looking Mwami Muyanga okusinziira ku clips obubaddewo nga bulaga nti mwami omugenzi abadde si musanyufu eri gavumenti kati gwe nga abadde okumpi naye obusungu obwo abadde a bit bitter eri gavumenti. Kituufu abadde bitter eri gavumenti nyenno si gavumenti yonna. Mirundi yalondamu bantu babadde tayagala wa individuals babadde tayagala ng'ata nga nalowooza nti abantu abo nabo tebakola ki tebamwagala ngaloza nti okubonaabona kwe kubanga Mirundi abadde abonaabona. Ennaku ze zino ezisembye Mirundi tabadde bulungi abadde ng'alina stress. Mirundi yali communicator ali professional an analyst abadde atandise n'okuwemula ng'abeera ku mikulu ayogera ekigambo ekyomu n'akikuwa. Oyo si ye Mirundi gwe natandika naye. Mirundi gwe natandika naye mu 2014 ku NBS nga tukola. Was an intelligent man, very sober, very rich in language ng'olulimi lwe lugagga bw'aba alukozesa lulimi lugagga yeegendereza ebigambo bye nga ne bw'aba anaabanga akozesa illustration ewemula agisabika n'ebigambo by'Oluganda. Okitegedde? Neebanga esobola okubula. Okitegedde? Si kuba bukubi kigambo nti ba oyo yaani ono yaani alikodi yaani abali mu testinga kamera yaabwe tebatadde. So I remember Mirundi ow'emirundi emeka Mirundi bwe yali akyali happy kuba aliwe twali twakatandika waliwo ono Tamale Mirundi yali munnamawulire then nono bwe twali twakatandika okukola ndowooza yalowooza nti gavumenti ejja kumuwulira emuzze kuki ku mulimu nga buli waafulumya ebigambo yayogeranga bulungi ng'alinga ayagala abakonvinsinge bamuzze ku mulimu. Nendoze banga bwe ligenze liyitawo ne ligenda nga liggwerera naggwesa essuubi n'amanya nti bano kati bankyayira ddala kwe kukyusa embeera n'ayogera ebigambo ebikaawu n'abeera nga bw'abadde atambula ayomba yeka tasirika waliwo lwabeera ewuwo nga gyewange n'akuba omutwe gwe n'agamba gundi gwe n'akuba omutwe gwe ye kennyini n'afukamira n'akaaba. Twali tukaabyeko n'emirundi amaziga nga tuli mu video tulikodinga kyonna naye nakola ki gavumenti eno ye afudde alaba nti abadde n'obutali bwenkanya. Very good. Nanga baakuba mmange ne bamumenya amagulu buli abadde ayogera ku nnyina nti bamumenya amagulu n'afukamira n'atandika okukaaba. Twakaaba ffenna mwa mirundi kakkana twafukamidde akaaba lwaki baabonyaabonya nnyina. So abadde mirundi ono afudde ono ow'enkomerero abadde mukaawu abadde munyiivu abadde depressed abadde stressed out of that kind of thing ebyo weebityo. So nendowooza nti gavumenti kyesobola okukola mirundi adaga siina kennina famire yange baagitta ye abadde ayogera nnyo ku mwana we gwe batta
n'agamba nti baamugoba mu State House baamugoba kiro bwe bityo baamuwa obutwa biki bityo naye ensonga ey'obutwa eno lwaki gavumenti tegitunulamu lwaki mwami Mirundi omugenzi abadde ajogerako nnyo entakera singa baamuwa obutwa bukyava mu State House yandibadde yafatta oba buzze bugira nga bumwonoona mpola sisitimu y'omuntu abadde ne mutabani we omusawo abadde agenda mu basawo ne bakebera ensonga za Mirundi ze sooza nti mwabaddemu obutwa naye engeri gy'abadde tawummuza kirumba Mirundi abadde tayagalira ddala kintu kye bayita mmere era ng'omugamba nti tulye kimuyombya ye kunywa yeevuddemu n'alya ng'atuula wali ku De Winton oba ku Joyster n'awuuta supu w'enkoko naye nga n'ekifi ky'enkoko kimulema okumalawo bw'ali akendo waggulu ng'ekisambi kwadde muli wa bisambi nga byasinga okwagala bw'ali ekisambi no gye kisooka waggulu ene wasembayo ng'akireka awo so ng'ekiyitibwa emmere kitono nnyo kyokka ng'ekiyitibwa omwenge akiroodingira ddala buli kiseera ku makya emisana ekiro ne waggulu kw'ossa n'okwereeganga buli kiseera amawuggwe ga Mirundi zino zi-interview z'abadde akola entakera nga nnyingi saako n'okuyomba neyereega n'ayomba n'aleega obulago n'ayomba n'akuba omutwe n'akola ki so kitegeeza nti mu kussa omukka ekintu ekyo bw'aba akikoledde emyaka 10 kiba kinene nawudde bagamba ekyaleese obuzibu gabadde mawuggwe anti amawuggwe gava ku ki mawuggwe is a respiratory problem kizibu kyakussa sisimu ey'okusika bw'osika omukka bwe gufuluma oluusi osika omukka ogw'obutwa ne gulwalira oba olina kyosindise mawuggwe ne kivunza amawuggwe ne ganafuwa that's what it was kyabadde bwe kityo naye nze njagala bategeeza nti Mirundi ng'omuntu abadde musajja mulungi musajja semaka ayagala nnyo bakazi abamubaddeko n'obusungu abantu abo nabadde nnyumya wano jjo ku kikolwa kya General Nalweyiso kubanga mu bantu bonna Tamale Mirundi bajolonze n'ayogerera n'avuma n'aweebuula Nalweyiso abadde nnamba naye neewunyiza nti ate ye Nalweyiso abadde talina kakuku konna kuki ku Tamale neewulirako n'amatu gange nalaba n'amaaso gange nga bakubira Nalweyiso bamugamba n'awa response tuyambe Mirundi mangu mudduke mangu mufune ssente n'aliiza miliyoni 3 mulinde nesiga neŋŋamba nti yono Nalweyiso omusajja bulijjo gwakola ki gwavuma nga kitegeeza nti teyakuuma busungu njagala kusaba abantu bonna Mirundi beyakosa bamanyiddwa bonna beyakosa bamusonyiwe byonna byabadde akola ebimu oluusi abadde abikola kuba nakyennyonnyola Mirundi ng'asobola okuwaayo omuntu omu okutaasa abantu abangi kuba abadde ayagala nnyo okulwanira eddembe ly'abantu abangi abanyigirizibwa so nga bw'ategeera nti okuyamba abagobwa ku ttaka abangi kitegeeza kuvuma Betty Kamyoba n'abakooba aga nti kamale galumba n'abakooba muvume omu olw'abantu bali abanyi for the common good bwe tukiyita ekirungi ekisinga njagala kulowooza nti abantu bonna bamutegeere bambi bamusonyiwe buli gwasobezza bamusonyiwe tamwekwatira tamunyiigira kituyambe kuba olaba mwami Muyanga mulimu omuntu omu ng'omukozi ekintu nze nsobola otegeera mwami Mirundi n'otuuka ng'oli bita nga bantu bakoze ebintu bingi n'otuuka nga tokyalina nga buli ekikujja okyogera ekikuli ku mutima okyogera so that was nange kye nali neewuunya waliwo omuntu akukosa nange Muyanga ndi wano nsonyiwa nnyo naye waliwo omuntu akukosa noga nti ono Mukama ndowooza nsirike siriddamu kwogera naye paka lwendifa oba goyinza nti mugamba kuyamba ani noga bannange saagala kubeera mutuukirivu kusinga paapa oyo ye nedda naye ekikolwa kya General Nalweyiso mulumbe luno lwonna kyenjagala abantu batwale nti oli yategeera nti oli first of all ayinza okuba nga alina ekimusumbuwa ku bwongo n'ategeera nti okuva edda teyali bw'atyo yali muntu mulungi kuba baakolako bonna n'ategeera obulumi oli bw'atyo nga nti ayinza okuba kikoze mu kintu kya context in the context of bitterness naye nga tayagala so nsaba bamusonyiwe bonna nga General Nalweyiso bwe yakoze nawe baba bakola ki bakola n'abalaba General Nalweyiso abamumanyi bamwebaze
mumwebaza ekikolwa ekyo thanka nze simumanyi sirina simu zo sikola ki gye muli munda ennyo twafunyeko obubaka okuva Emmengo sinnabumanya basigaza obusungu ekyo kye simanyi naye ng'obubaka mirundi yakolerako Emmengo si kukolera bukolezi Mmengo mirundi abadde amanyiganye ne Ssaabasajja Kabaka 1-on-1 yatuulako naye yafukamirako naye kubanga mirundi munnamawulire ne Ssaabasajja Kabaka ndowooza okimanyi nti munnamawulire omutendeke so baanyumyako bonna baali bamukwano ng'amanyi era abadde ayagala nnyo Kabaka ng'amuwa ekitiibwa ng'alumba bantu balala baawayiriza mbu bafere mirundi abadde muzibu nti ng'avuma ne bannaddiini nayita bafere suuti bafere kanzu bafere ganduula bwe bityo so Mmengo sinnamanya bubaka obwo naye nsabwa bw'abanga Naloiso yasonyiwe Mmengo esonyiwe mutabani waabwe yeddira enkima taamale mirungi bamusonyiwe mumusonyiwe Ssaabasajja Siime nsaawe ekitiibwa Katikkiro Kamalabyonna bambi musonyi kubanga ne Katikkiro abadde amuyisaamu eggaali kati nze oluusi namenya omutima nakulira Mmengo Kabaka Muyanga oba ne bano abantu abadde bakola izi interview manyi naffe bannamawulire tuweddemu bwa profession singa mubamu ebintu no interviewing omuntu nolaba omuntu ng'akoze ensobi ng'alina omuntu n'okiddiŋŋana n'okijjamu ekyo kibadde ekyo tubadde tukikola nga tukijjamu anti bwetyo bwe tuli olaba mu recording omuntu akaaba ne mumukolamu busikiiti kati wedda mpulira abantu baŋŋamba nti yabadde akaaba ng'alina kaabala omulala agambye ng'akaaba mbu kati bw'oyagala okupangisa abakaabi Muyanga gw'oba opangisa that level of insensitivity that lack of empathy is not journalistic because for us in journalism empathy is one of the things we are taught. Naye mwami Muyanga olaba nti tusobola ofuna omuntu asobola okuba nga taamale kuba abadde ayogera ekimuli ku mutima bw'aba gavumenti agigamba Mmengo agigamba buli omu amugamba twandibadde nabo waliwo abantu babiri oba basatu nga bandikituuseeko naye taamala ina kyabasinga omuntu omu kati nga Rwomushana is a bit liberal maintainingze Frank Gashumba yes ne mutabani wa mirundi omuto Junior bonna ekibabulako tali credible enough ekibabulako bonna is credible. What is credibility? Frank Gashumba musajja mukulu leero ayogera kino enkyayogera kiri tali consistent but mirundi too was not consistent. Yali owa DP najja n'avuma Museveni nze mbadde nkola naye najja n'ava Museveni mumaze nejjusa linagendeeyo nasanga mbwa nasanga mbizi nejjusa nya nagenda nagamba Museveni wano yasinga it's the same thing eyo bw'otundawo we bali eyo klasi mwe bali they may not be consistent. Credibility. Leero n'ogamba kati nga bw'otunulira ekya Frank leero n'abeera mu nuupu n'ava mu nuupu n'addamu enaalemu n'addamu Piero okitegere. Banne mirundi yali wa DP n'asala n'addamu enaalemu afudde wa Piero you. Anyway, saagala ku measuringa credibility ya Frank Gashumba because I've been close to Frank Gashumba. I know he's credible. I know he's kind. Actually, one man again to be surprised nti Gashumba lwali fa you'll be surprised. Gashumba ayamba abantu bangi. He's kind to many people. Gashumba yaspendinga sente nyingi ku bantu bangi. Gashumba drive social causes. Gashumba tayagala kulaba abantu banyigirizibwa. So, Gashumba, Rwomushana, Tamale mirundi Junior. Bandi sobodde. Ekibabulamu bintu bya mirundi eki. Sibasomi nnyo babitabo na byafaayo tebalina research mu because mirundi obugagga bebadde mu kusoma n'okubanga mugagga mu byafaayo buli kyalaba leero akusikirayo engeri gyekyali kifaanana ku luli asoma international n'amanya nti kino kiriwo ekiriwo naye mu America kifaanana bwekiti ebuyindi kifaanana bwekiti ne gundi yakyogera bwati ekyo kyokka kyendaba kyekibulamu abo naye nga nabo basobola okwogera nemwembanze Muyanga mirundi byabadde ayogera ebiri analytic ebiri research nsobola okubyogera kye sisobola okwataakinga abantu n'okwogera insensitively ng'ekijja kinga sirowoozezza ndi so mindful of the feeling of the other person. Mirundi was not mindful of the feeling of the person he's attacking. That's why we are surprised that the people he attacked most
have come to his rescue first during his time of need. Balaika bo bamutegeera omanyi ebiseera ebisinga omuntu asobola okutegeera n'agamba gundi ayita mu kino naye nga mutabani we Junior asobola okukola ekyo ekintu. Junior is purely Tamale Mirundi bye baawulamu bitono ddala nti oli alina rich history kuba yakolako mu gavumenti yasomera mu mbeera nda the orientation is different yakulira mu kyalo nakulidde mu kibuga bwebyo naye nga bwe kitaba ekyo Joseph Tamale Mirundi Junior is the same Joseph Tamale Mirundi Senior. But tusigaza at least start ekitundu. Era nze muhostinga ne mu interviewing olaba nga oli bw'omuhostinga afuna views 2,000 ono bw'omuhostinga n'afuna views 1,5 gumu. So they are there because enjogera ye the language is averagely the same. Kati moments kyesembyeyo ng'olina omugenzi mama. Moment yasembayo ne Mirundi yali yakumukwata mu ngalo ng'ali ku kitanda olwadde ne musabira. Oli mu Katoliki? Ndi mu Kristaayo, ndi mulokole. Walokoka? Muyanga nakulaba ne Sapula. Nze sibeerangako mu Katoliki. Ndi mu Church of Uganda. Ndi mulokole asabira ewa Bujingo. Oli wa Pentagon? Feba Pentagon. So lwe muvuma Pentagon eyo muvuma ffe. That's why lwe mwavuma Pastor Bujingo ne ntuuka n'obbagamba kumiko ne baga nalabye ku kiwundu mwanvuma ne bavuma bwe naye nsibifaake. Nze gwe nali sisobola kuyingira mwami Muyanga. Munyingira. Sisobola. Ate kati nina bye twogedde bbaji. Nkulabye ogenda kuntuusa ku luseke lungi. So sisobola ngenda kuyirangawo omubiri. So olw'ensonga eyo badde nzijukira nnyo ekyo kyekyasi kuba nasabira Mirundi nga ninga ayina instinct nti agenda kukola ki kufa kuba namusabiza nga ni Mukama sonyiwa Mirundi buli ekyamusobako. Mukama w'abaana ba Mirundi omukisa waaba mujjanjabi omukisa waaba mugabiridde omukisa ne mga buli ekyamusobako kimusonyiwe n'ensa ino bingi kyokka Katonda kyataayanukuze nga naye njagala nga Mukama wonya Mirundi akuweera obujulizi nti gwe Katonda awonya kuba gwe kagwasigaza muwonye nabadde mulindaawo ne mujjukize nti Katonda yakolera kino naye loza Mukama teyayagadde. I recall that prayer. Naye neebaza nti yankubira essimu kuva lwakuna Mirundi akuyita nga siriiwo ndi wala Mirundi akuyita Mirundi nenzija nga ninga nti nze gwe yabadde alinze olwayawukanye naye kuddamu eddakiika 3 nti ICU dakiika 3 nti afudde. So it means that wali naye nga mulamu netunyumya nga twogera naŋŋamba be yaŋŋamba we are talking. So njagala kujjukira nti Mirundi namusabidde Sale Semba as a Christian. I dedicated him to God. It's like I was telling God that prepare to receive your son. And I believe that kubanga yaddamu ekigambo amiina nga tumaliriza okusaba essaala ffenna yalimu bakazi be kuba nabayita bonna yalimu bakazi be yalimu bakirunda twali ffenna n'enkulembera essaala eyo. Mirundi n'addamu nti nina ekintu kye nalabye mwami Muyanga era njagala okwebaza nga tetunnamaliriza. Wakutte n'ogamba ono omwami abadde alina olukuubagano ne Junior Odrek Lwabogo kankaka n'omugamba amusonyiwe. Nze mbadde njagala osigale ne famire eno wadde muzeeyi Mirundi avuddewo. Tobavaamu. Tetwagala kumala kulanga tumaze okuziika Mirundi ate obwo obutalotalo obubaddewo bukomewo buli anaakikola mukolimidde. Omuntu yenna agenda okuzuukuza entalo n'ebyokuvuma Mirundi n'obwo enge n'okwawukana nga Mirundi afudde mukolimidde. Bwe tumala okuziika Mirundi buli muntu anyumye kankaka abeere mukwano gwa Junior naye amanye nti kitaawe afudde alina kukola mikwano gye mipya. Ekyegyo kitaawe kyabadde amukola kiggwe bw'abadde yeesiga kiggwe. Muwala wange omuto owookusatu kubasembayo namutuuma erinnya ye Janet Lusse Abaganda baga nti Lussa akuwagira olumbe Lussa akuwagira osigadde tayo time kamuzingo oyo gw'obadde oza nti gwe weesigamyeko asa. So
erinnya lya muwala we bamuyita Janet Lynn Lusse nalijja ku jjajjange Janet Tamusuza Lusse akuwagira. Njagala Junior akifune nti olumbe Lusse abadde amuwagira kati asigadde talina kuzimba bupya profile ye ng'agoberera ffe abaliwo. Era nabo bonna nga bwe yali yabakosa tusabye bamusonyiwe. Nze kyembadde nkusaba Mami Muyanga maliriza tova ku famire. Bw'aba omukwano gwe avuddewo tekitegeeza nti abaana be bavuddewo, osigale mu baana. Era naawe bw'onaafuna famire nayo gigambe nti tenvaako. Kuba sijja kugyesibako nga tendiiko naye nga nje bwe ndi kulwayo. Mukama kuume.